Mutwe mukama wange CDF yateka mu mukutu je ya X nga nyonyola ebyo. Sisobola kuddamu mukama wange kyamaze okwogera. Musajja wattu atakola ki kakati awo wetutuuse wetuli awo wetuli omwogezi wa poliisi agezaako okwogera kugamba okunnyonnyola naye ng'alina kunanaagirawo bunanaagizi naye kennyini kwegamba alina kutuukiriza order of the day nti alina okujja okukola lipooti kwekyo ekibaddewo. Mukama wange yagenda n'ateeka mu mukutu ogwa X. Sisobola kuddamu mukama wange byamaze okwogera, sisobola. Naye kwegamba kino gwe muganda wange ampuliriza kiri serious nnyo, newankubadde nga abamu mulowooza nti ebintu byakubalaata bubalaasi. Ekizimba kitandika mpola mpola olumu ng'akatulututtu. Oli naakugamba katandika ng'akatulututtu nenkatakula ne baŋŋamba tokatakula naye nga kansiiwa nnyo nenkatakula ne kagenda nga kagejja ne kivaamu oguzimba ogunene nnyo mutera okulaba abantu abo. Kaakati nti akatandika Kamuhoozi project mu bigambo Muhoozi najja n'atugamba nti kale it's a blessing in disguise nti kale ngeri gye bakyogera kye yali ategeeza mbuka kibe. Najja nga Museveni kitaawe yeegaana yagamba nti nno simanya yagamba nti teyenkana na wa LDU simanya ali okiraba nga bagambye nti nno baali boogera ku SFC lwaki bamukwasizza okubeera ng'akola ejjeri SFC nga balyogerako mu kiseera ekyo nga amulireetinga kuba LDU kwegamba ng'abuzaabuza naye nga akatuututu kaatandika dda Sejjusa n'akola ki n'akoogerako era n'atuuka okudduka nga katuututu kamufukidde akayinja mu ngatto ekyalaga obunene bwako akatulututtu ako. Kaakati munnange najja ng'akula ng'ekijanjaalo bamukuza kukakana nga genero era kukakana bamukwasizza amagye. Kati ssaawa eno CDF bonna bali wansi we era bamutiira ddala kuba mubi. Waliwo already gafulumye dda Beerweru jjuke bwe yalabula Beerweru kakati already bali ku lisiti ya kuwummuzibwa bonna abo era emboozi nja kuba ndowooza nkikunnyonnyola nja kubekuŋŋaanya bulungi mbikubuulire. Kwegamba atuuka n'okulabula n'agamba ono magambo gwe mugenda ne mukwata abantu mwefudde mu muzeeyi yabagamba nja kukukwata nja kukusiba. Kati olwo ali mu kudifendinga bali bamayiko Kabanda ne bannaabwe bwe baakwata mu ngozi olwo bakutte ku bantu be obwannantagambwako ye bw'atambuza bwannantagambwako teri kugambwako era bwe bannaakyemalira obukyasinze ti singa agenda mu ntebe bw'ati kati ngo official kuba kati era oleda ali mu ntebe naye bw'agenda mu ntebe official kiba kitegeeza nti ate muganda wange abeera agenda kukola ebyo ebitakolebwanga nako bitutawulabanga nako. Nti wulira omusajja engeri gy'alaajanamu kasube nkuddiza akatambi kano owulirize ayogera ku bya Eddie Mutwe naye nga singa abadde nange oba yaligambye ate musajja wattu kati noono naye atandise nze waliwo ndaba n'ekituuba lukyokeke kennyini nga ayogera speed kumaliriza ndowooza yagambye agwa aba abyogerako onyanga ofa nabyo musajja wattu. Mutwe mukama wange CDF yateka mu mukutu je ya X nga nyonyola ebyo. Sisobola kuddamu mukama wange kyamaze okwogera. Waliwo
amawanga agamu nga enkola eya nobody is above the law ekolera ddala gyemuvuddeko amawulire gayita wano nga gatulaga e South Korea nga president waayo yagenda n'ayisa martial law was it era muganda wange bwe batyo ne bamugamba obadde ki ng'agezaako kubuzaabuza olwo entebe emuwoomedde era okukakkana ng'ate kooti tetumye mugende mumuleete era munnange pulezidenti baagenda ne bamuleeta lwampaka kati wano tukuba akafaananyi kubanga CDF wuuyawo ne mu palamenti okumuyita agamba mmwe nja kubasiba mwe basiru mmwe munjagaza ki ne kitaawo ali wali tunulaga mwana wange bamugamba ki ndowooza okiraba kati General Museveni basobola omuleeta mu palamenti liiti tekisoboka. Kakati bwe tuba twogera ku demokurasiya temuddamu kuwoza nti Uganda erimu demokurasiya. Omanyi kati mmwe mulina enjogera oba endowooza erowooza nti olw'okuba abantu boogera kati nga bwe nnaayogera wano mujja kunjuliza kale genda e Rwanda obyogerereyo. Muganda wange demokurasiya aba demokurasiya era alina definition alina ennyinnyonnyola ennambika tyono e demokurasiya okitegeera. So demokurasiya taba wa bitundu. Tosobola kubeera nga bakusalidde eddoozi nti ogenda kumira empeke 12 omaleyo ddoozi era omusawo n'agamba nti making sure nti empeke ezo 12 ozimira ate n'obudde tobusuula. Kati gwe n'osuula obudde kyekisooka ate n'empeke n'omirako 7 oba n'omirako 6 era lw'ozisuula wansi w'ekitanda ng'abamu bwe mukola. Muli basajja bakulu bakazi bakulu naye musuula eddagala wansi w'ebitanda weewuunye. Kakati n'otawona oba n'ogenda mu bantu n'obategeeza nga bw'oli ku ddoozi nti nedda bampadde eddagala naye tebidagala tebiwonya. Kati y'ensonga lwaki okiraba tukaaba mu nkaaba eyo abantu baffe batulugunyizibwa, abantu baffe babwambibwa, abantu baffe babuzibwawo, abantu baffe battibwa kubanga demokurasiya taliiwo mu Uganda. Era bw'abanga obutonotono weebuli tali complete ate n'obutonotono bwe bakola kati ngabo banaatuleka nti oba tuwogereyokko kye tuwogedde newankubadde era nga batusiba batutwala batuyoola nti just olunaku luba terunaakubeera nga lutuuka olunaku lwo ne bye babayoola bannamawulire babakuba. Okiraba kiba kitegeeza nti awo tewabeera kye bayita demokurasiya kubanga ekyo bakikola kagenderere. Gino Museveni yagamba nti abantu abamu olina okusirika n'owuliriza bye boogera osobole okutegeera. Ako kakodyo ka Museveni kabadde nga akozesa ebbanga lyonna nti asirika bw'atyo n'awulira bye boogera ate era ayagala nnyo propaganda okubeerawo nga means of diversion. Era ekyo bakikozeseza ddala nti jjukira nti baazuukuka luvannyuma nnyo nti social media y'amaanyi baasooka ne baginyooma naye Nuupu yeebalaga nti social media togizanyirangako era ne bwe bagitandika kati obulimba kwe buli bungi nnyo waliwo n'abeenanika obukoofiira n'abeenanika ziwovulo naye nge already n'emikutu ne bagituuma mbuleera mubamanyi naye ng'ekituufu sayidi gye bagwako mugikola ki mugimanyi. Sayidi ewagira bali abatulugunya abantu nga bo be bawagira era nga bamaliriza bakugambye bamalisoka ne bakunyonnyola ne bannyonnyola mugenda okumaliza nga tebalina solution naye nga bakukakasa nti ate Kyagulanyi toyogera Nuupu toyogera Nuupu nfu obuzi kati tukoze tutya bannange nga tebakuwa answer bali awe batyo kwegamba bo baliwo kusaabulula era ba agent. Kati munnange oba nantagambwako olaba nti tasobola katambi ako kannyumidde nnyo naye simanyi